jako akawuwo. Gye buvuddeko gavumenti yavaayo n'eteeka amagye ku nnyanja okulwanyisa envuba egambibwa nti teri mu mateeka, nga kino kyaddirira abavubi okuvuba obwennyanja obuto ekyaviirako ebyennyanja okufuuka ebyekekwa wabula newankubadde kyali kya mugaso eri buli muntu, naye kigambibwa nti amagye agaateekebwa ku nnyanja gaakozesa eryanyi erisukkiridde, nga kino kyaviirako abalunnyanja okutandika okulajana olw'okufiirwa emali yaabwe, bangi baasenguka n'abalala okulugulamu obulamu. Bamwevunirizo bamukwata bamwasituza eryato ate ne bamusiba nga bamwevuniriza okusatu. Kino kyaviirako ababaka ba paalamenti naddala ababakiikirira abantu b'omu bizinga okwekubira enduulu eri omukubiriza w'olukiiko lw'eggwanga olukulu The Right Honorable Rebecca Litwala Kadaga eyasitukiramu n'ayisa ekiragiro ekiyimiriza amagye agalwanyisa envuba embi, newankubadde kino kyakolebwa naye kirabisenga kwalinga kuyiwa nsaano ku mazzi. Okusinziira ku bavubi abawangaalira mu bizinga by'ebuvuma bano bakaaba maziga nga balumiriza amagye okubayisanga ekyokuttale okubonoonera emmaali yaabwe nga na buli kati basigadde bwereere. Wamukawe embooko kama ffe tujja mu palamenti amagye gabeera ku nnyanja gagayisa by'abantu batukuba batudima tetunakwekyusizo n'essaawa eno yennyini kati ffe tetukyalana kulya ndiwosituuka nolina ku kizinga kyaffe gy'abalumi ekizinga kino baakyeka kyereere. Ono ayongerako nga ku Lwokuna bwe baalumbwa ne bayisibwa bubi nnyo nti kaakano bali mu kaseera ak'okuzza abaana ku masomero kyokka nga nawo okutandikira tebalinaawo. Tetulina yadde twasigala bwereere. N'abaana abazze baali baze okuwummula, abantu bamu basiba enguza bwe baagenda, tetulina buyambi. Ekiseera kyakuza abaana ku ssomero kituuse, tetulina yadde 10 mu nsawo tuze abaana ku ssomero. Bano bagamba nti abasirikale bandibadde beeyambisa abavubi kuba bo be bamanyi ebizibu by'oku mazzi, nga n'ekisinga okwennyamiza kwe kwesiba ku maato amatono so nga eryato si lyerivuba wabula abeera muntu, naye kino kiringa ekigendererwa ky'okugoba omwavu ku mazzi balekemu abagagga. Nesi kumenyamenya bintu bye kubimale mu lw'okuba eryato lino kikwate teriwera. Gavumenti etuyambe ffe, gavumenti amagye tegayambye ffe, banakugayambye bagagga bali mu mazzi balina amaato manene ng'ababoda begayambye bo be bateekamu ssente bagye balwanyisaani ffe bamufunawo mpola. Ate ye Mbazira Matya ng'ono muvubi ku kizinga ky'ekisitu agamba nti abalwanyisa envuba embi tekyandibadde kibi naye eryanyi erikozesebwa liyitiridde so nga abavubi beefaako bokka gavumenti tebayamba, ng'ono alumiriza nti gavumenti okukwasa abalwanyisa envuba embi emmundu zokka n'etaba amafuta na musaala kibaleetedde bba abavubi okukafiiramu ng'agamba nti n'ab'empalana bafuniddewo nnyo omukisa okutulugunya bannaabwe. Banyini nnyanja tumanyi ekifa mu nnyanja gakwatagane naffe baffe tukimanyi nti ono wano envuba mbi ekyasinza okuba endala ate bo kitebakirinaako bumanyi kati yandibadde bakwatagana naffe abavuba mu nnyanja oba nga batuuse batuukire erifa akakiiko k'okumwaka batugambe nti kati wano tukoze tutya tubawe ku pulaani ngeri tukolamu. Wabula kaweefube waffe okutuukirira abajaasi aboogerwako agudde butaka oluvannyuma lw'okugeza ku masimu agamanyiddwa nga tegaliiko. Patrice Kyewalabye yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS Television.